tagenze naye abo basigadde nga bakookera mu malwaliro tuyinza kukola ki? Olina ekyoyinza okukola. Ekisooka okubalambula, okubazaamu amaanyi, bw'oba omukkiriza okubasitula mu mwoyo, obasabira n'okubategeeza nti eyo si y'enkomerero. Obwo bwe bubadde obubaka bw'omulabirizi w'e Namirembe Kityo Luwalire enkya ya leero mu kusabira eggwanga olw'obubenje. Okusaba kuno kwetabiddwako abasawo wamu ne poliisi. Luwalira yennyamidde olw'obubenje obuyitiridde era n'asaba abantu okwenyigira mu kubulwanyisa nga bayita mu bintu eby'enjawulo omuli n'okwewala okunywa omwenge ne bavuga emmotoka. Asabye n'abakkiriza okwenyigira mu kugaba omusaayi okuyamba abo ababa bafunye obuzibu. Embeera zino zonna tulina okuzitunuulira. Buli bulamu bwa muntu bwa muwendo. Oyo kale ng'afudde twetaaga aziikirwa bulungi. Oyo akyasigaddemu akasa ate tutumutakula butakuzi na kumuggyako byabadde akyasigazza. Bino we bijjidde ng'e Masaka bali mu maziga oluvannyuma lwa bbaasi okutomera abantu olunaku lw'eggulo. Bbaasi ya Gaga yayingiridde ennyumba okukakana ng'omwana w'emyaka 3 afudde. Bbaasi eno era yayingiridde ne Pajero omwabadde abasaabaze era omuzungu naye teyalutonze n'abalala ne balumizibwa. Akabenje kano kabadde ku ssaawa emu ey'akawungezi k'eggulo. Bbaasi eno eya Gaga yabadde eva Burundi ng'edda Kampala. Pajero ebadde ekulembedde bbaasi. So wetuse ku junction neweta. So basi okugitomera abasatu ne bafuna obuvune omwana omunaafa then driver wa Pajero yafiridde mu ddwaliro. Abaafunye obuvune baatwaliddwa mu ddwaliro e Masaka.